Abakkiriza kino bakedde kujja ku kkanisa e Kako awali amaka ga Bishop Mwabadde asula oluvannyuma lw'amalwaliro g'okufa kw'omulabirizi Godfrey Makumbi okubagwa mu matu. Ntulira okunyolwa kw'amaanyi kubanga abadde musumba waffe omukulu nga yatutwala. Omugenzi yafiiridde mu ddwaliro ekkulu ery'e Mulago mu kiro ekikeesezza olwaleero gy'abadde amaze akabanga ng'atawanyizibwa n'ekirwadde kya kansa w'omumiro. Ekizimbe ekyo kyafuluma era ne kizimba era abadde bamulaba ennaku zino obadde okiraba ng'akirina ebweru ku bulago. Kakati abasawo bwe baakikebedde ekizimbe ekyo nga kiri mu kansa era kwe kumutwala mu Cancer Institute e Mulago bagezeeko kye bayinza okukola naye kirabika kyabadde kikuze nnyo. Abakkiriza bamwogeddeko ng'abadde ayagala ennyo enkulaakulana so ng'abadde musajja mwerufu mu byakola. Ekisinga okujjukirwa gwe mulamwa bwe yatutandikira kuva mu Bakolosaayo essuula 3:23 ti buli kye munaakola mukolenga n'omwoyo era ng'abaweereza b'obulabirizi buno tubadde tukola n'omwoyo nga tukolera wamu ne mukadde waffe. Omugenzi Godfrey Makumbi yazaalibwa nga 15 Ogw'Ekkumi 1962 e Kasana era waafiiridde ng'aweza egy'obukulu 53. Yalondebwa ku bulabirizi bw'essaza lya West Buganda nga 23 January 2011 era waafiiridde ng'amaze ku bulabirizi buno emyaka 5. Alese abaana 4 n'omukyala Debora Makumbi. Omugenzi wakuziikibwa ku Lwokuna lwa wiiki eno ku kkanisa e Kako.